soko balemu ziri meka mtwalo ndio wakulu woti bali aboti wano wakulu wano katabika bulungi esatu etano mukaaga musanvu munana ejeje 10 ezo sente zizo Madam Jennifer yakoze eki yazituwadde tuzikoleetere bwe yiyango omuntu olabe tukimanyi zinzo bbe nyingi because obadde toyina nate zinzo bbe nti watandika kozitematema Uganda nga bwekola ki Uganda nga bwefaanana ejja sooka y'omwoki ey'omutwala awo mu kamera saagala nga tuvuddewo biki Madam Jennifer naye agulabe omutwalo jajja kati ogwo omutwalo gwa kamera ebirala kati mwe abamanyi biko kyemanyi mbeera mwena nakwa ku magezi n'ebirala tokitwala nti nno omuwadde watali kamera so mudde mu bitambuza nga ye mubadde ne kukubadde kusabe kange yisooka omwoki eyawo omutwalo oba jajja eno bannaye abeereddewo nnyo Nakafu ono tweyanziza bannaffe tweyanzeege nange wojjeza zeewo mukama akuddizeewo okay neyanziza nnyo Madam Jennifer neyanziza neyanzeege neyanziza so amulaga Ssanyu naye era nga ndi musanyufu naye neyanziza kama akuddizeewo akuume ne gy'oli Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 9 724 oba noti 78 29 52 155. Omukutu gutandika okusinzira okuba nga tukuweereza nze Sonko Muhammad munywanyiwo nyongera okujjukiza Babetty's Touch and Beauty Studio abasangibwa e Bulobaawo. Bwoba oyagala okunyirira okulabika obulungi ennyo okustayiringa nviiri kukola make-up w'omulembe okutimba ku mukolo ebifaanaganako ng'ebyagala okufaanana obulungi ennyo weekwata Babetty's Touch and Beauty Studio tujja kubanga tubakutuusaako ku squeeze back enamba z'olaba za Betty pioneer sponsor waffe ayagala okukola omubiri twatandikawo boot camp ku jimu yaffe eyitibwa Suplex Gym esangibwa ebweyogerere bw'otuuka ebweyogerere n'okkirira mu kavule bw'oba oyambuka e Bukasa wa restaurant yesooka buli lunaku olw'omukaaga obudde obw'okumakya ku Suplex Gym awo aduyira bayatandise nnyo abakyala abaagala okukola nyashi abantu abaagala okulabika obulungi ennyo ne Nakafu no bakuyise ku gym bagamba nti tukutwaleko ku gym olekoze ku duyiro nali mukozeeko ku lw'omukaaga tukukime tugendeko wali ku gym onakola ku duyiro maybe tujja genda naye abeere wali mu mmotoka oba tufune gwe tumukwata awo okole ku duyiro so coach yakuyise yagambe Nakafu mulete wana atakola ku duyiro agenda eri mu Buwarabu nga yize ki ekyokola naye wanabeera nga ali mu kiyumba amanye biki by'alina okulya okuuma figa n'omubiri abeere malidaadi sana. Akoma mu ggwanga lyaffe erya Uganda nyongera okujjukiza nti tukola airport pick ups kyokola obuukinga naffe ennyonyi egenda otuuka ku kisaawe nte bituba weetuli already nga tukuvuga paka ewaka ewuwo ku mulyango ne bw'oliba oddayo ng'okyagadde tulikikola abantu mwenna mu buukinge naffe lwaki osanya okutambula naffe ne good talent oba nange mwenyini Sonko kuba nze mwenyini myself nzija nekwekimira ku kisaawe nekutwala paka ewaka ekisooka otambula oli safe kitegedde bulungi nnyo. Ekyokubiri sente twakola bizinesi yotambuza abantu nga tomweza otegeera nti tulina abantu bangi batugoberera especially abaana abali mu biyumba so bw'otambula naffe tulina ka percentage ke tujjako akatuyamba netugula amafuta netuka ku bannakafu bano netuka ku bantu abali mu byalo ne tunyumya emboozi z'abantu abasafaringa n'abalala gye muli bangi muli ku byeyo ne mukomawo ne mufuna obuzibu obanga mwine emboozi mwagala okunyumya bw'oba okomawo tusobola okugenda tukukima tujja nga tunyumya emboozi netugiteekayo oba ayagala omuyikima private tewabaawo amanya tukikola okitegedde bulungi nnyo ne ensonga lwaki onotambula naffe tulina ka percentage gwatasobola kudonatinga ng'oyita wano bw'otambula naffe sente gwe z'otuwa tufissaako n'ekibano 10 nekituyambako okuyamba eri omutwali mu bwetaavu so buli lwotambula naffe just know that osupportinze business eya charity tuba tugenda kubanga
tutuuka ku bantu baffe abalala era tumugambe twatambuza gundi tukuwaddeyo omutwalo ababadde nga mubiraba mbadde nga mubiraba so nabala mu booking nzija ne secretary wange ntukukima ku kisaawe entebe ntukuvuga paka ewake wa mu mulyango abagende wala nga sente zikuyitiddeko obungi what we do tukukima ku kisaawe ne tusobola okutwala paka mu paka ntukufunira basi ate kuongerayo paka mbalala bo batasobodde kubanga otambula naffe paka eyo abali ku live obatulaba mwebale nnyo mwebalire ddala tuli wa Nakafu Lydia Nakafu ono tuzze tukola emboozi okuva emabega kuba twamufuna nga bali mu mazzi mu Bataba ng'alina olubuuto tumuyambako mu kuzaala mudwalire Naggulu paka obujjanjabi bwonna so bebi waffe wuuyo ndoza mulaba bebi wuuno agenda agulowinga halo bagambeko nti halo Shivan yetegereza bwati wa kamera halo okay kale so tugenda kubanga tusimbula Nakafu osibye otya leero sibye bulungiko lwaki bulungiko ne butaba bulungi ddala oba lwaki si bubi n'oba bulungiko mu makatikati awo kuba sinaaba kyakulya that's why bulungiko tonafuna kyakulya leero because saawa ziri mmeka ziweze nnya ziyakaziringa mu nnya tukedde ku makya oluvudde ku gym netugamba katujje waneeno okay ate lwaki oli bulungi anti sinafuna kyakulya that's why oli bulungi ndowooza nkajje kigenda ova lwaki oli bubiiko tonnafuna kyakulya lwaki oli bulungimu anti nanywedde ku kyayi wa jjajja tola nti oyogera bibuzaabuza tonnafuna kyakulya nafuna kyakulya onywedde kyayi nga nywedeko wa jjajja kyayi ate nga mukalu onywedde kyayi nga mukalu kubadde kyakulya kyogeza kutegeeza ne sukaali temubadde okay kale leero tuli ne jjajja ono okuba emabega yonna yalinga ne Nakafu okubanga Nakafu tonakumumanya ne mukwano gw'oli gwemuti abane bambuuza yani Dr. Ruth Nankabirwa abantu bambuuza Nankabirwa ngenda kunoonya Nankabirwa jogene ne Nankabirwa oba okitegeera tumubuuzeeko because ono yatugamba nti aliko waabwe naye tujja munoonyako tujje twogereko naye ku nyumba bali bagimenya ne babakowa ne walala webadda paka be bayingidde eri eyaabwe yasasulwa so yayingira ng'ennaku z'omwezi lumu okay twaliko wano n'otugamba ku plan z'okugenda ebweru kuba ekyo twabe twagala okwogerako olunaku olwaleero plan zo ziri zitya ddala kuba twaliko ne mwe Calvin Kayanja n'atugamba nti ajja kuyambako okugenda naye era bingi biba byetaagisa naffe twagala tubeere nga tutambuza ekyaffe sayidi eno nenga bebi yali ate bebi yono waffe ddala ono mulala yono bamuyitaani ye Shivan bebi ono bamuyita Shivan bana yadde tebamumanyi linnya so bamuyita Shivan bebi Shivan ono uno wali wanazanya mpola mpola omukuumi otya kano kachi ndaba onake bamuteeka ku kigere nali ndi mukolera bukomo nnyo bebi jamulaganyi gundi tusigale wano waggulu nali mukolera bukomo naye mukolera bukomo ayina obukomo bula ne ku mikono wonna okay plan zo ziri ziti ezokulabirira bebi ono n'ebirala okweyongerayo plan ze nina genda kola agenda bweru kuba kye lwaki osigadde wano mu Uganda n'oyiyiza wano lwaki oyagala okugenda mitala mayanja mbawarabu Uganda abasinga okukozesa tebatusasula kubanga waliwo ne wano nga nkyalina kawere waliwo nali ngenza okukola nakolayo ennaku 2 naye nga era ngambye buli lunaku akuwa mmeka nga gwali mulimu ki nya 14 nga mulimu ki hoteli kuweereza oba wali mbafumba nali mu kuweereza nangenda ssaawa 5 vayo 8 naneze yafumba kumakya okaawo lansi yoka awo ne wagendayo omulala naye teyansasula ennaku 2 ze nakola awo nembyesonyiwa mbawarabu wakolerayo ko nomanya nti basasula ejo yagala ogendoza bo tebaluma atayinza okukozesa n'atakusasula sigendangayo naye ate abo tebatufaana naffe Abannayuganda mubayinza obanga basasulamuko so ekyagala okutwala eri bana ali eyo ng'okola mu kiyumba nga bali bakulumyeko ssente tubuulire Nakafu aleme kugenda asange bafaanana nga Bannayuganda sayidi eri kuba yagamba bano tebasasula yagala genda eri abaleri abakola ki abasasula omuntu agenda wantu gy'abatamanyi atambula mayirozi nnyingi paka gy'ogenda okutuuka tofunamu kutya n'ogamba ne gye ngenda gye simanyi n'atuukayo ntya binaaba bitya tofunamu kwesika kuna na kutya lwaki omutima gugumyo agala genda mbuwarabu kola nange mba ntidde naye nina okukola kyekyo kikuforcing up to that extent ogenda okole
mwanange ne bato bange batya bennyini balina okusoma okubeera wewatyo tebalina bazadde baabwe maama taata n'abalala maama yali omu atuzaala naye taata ye twali maama yali omu abazaala hani ki ekyatuukawo gezaako okunyonnyola yafa maama yali omu bataata be bali ab'enjawulo kati bo bali luddawa bato bange bali wa taata waabwe Busoga. Bali Busoga. Oli Musoga ekitegeeza nze ndi Muganda. Buganda wane nze Nakafu. Ate erinnya nekitegeeza kyona omusajja bamuyitanga Katongole naye nga muchayi oba muchayi no bali muyindi n'ennyinde ekulagirawo bebeegezako mu bikale mekulaga bitundu kinga yekyanza ayagala jjajjaawe simanyi so oyagala genda kubakeeyo enteekateeka ziri ziti olinawo mmeka kuzikutwale ebweru okukola siinaawo wadde ogenda kutambulawo bigere paka so plan eri etyo ogenda loota bulooso loote ng'otuuse gezaako tunyonnyola gweogenda genda otya naloota dda nga ntuusidde ebweru wamala n'okomawo namala n'enkomawo naye nga naloota kati tukoze tutya okugenda olina plan kyogenda genda otya kugenda nange ndi kusaba busabe Mukama nyambe waveeyo muzira kisaabantu teekamu byonna ngende nkole toyina simbo nagenda tuna communicatinga na tukyanawo okuwuliza gyonaaba ogenza simanyi kubanga simu sigiina bana ebizibu naye kyemmanyi embeera ono nga mwali wayinza obbaluwa abantu abagiyita mwali wayinza okugamba nange nali bwentyo ne bwentyo naye ate fayina ye namala nenkola ki nengenda nga nsomoka mpola paka lwe natuuka gye natuuka era kati ekyo ekikola kitambula mujaba nga mukomentinga wansi awo nga we mutubuulira naye tubadde tulina plan tulabe nti ati Nakafu oba afunayo essimu passport ndagamuntu n'ebirala asobole okugenda ebweru okukola ki okukola bebi omulese otya bebi ngena mulekera jjajja enyini gwe tulinayo waneeno jjajja obulamu buli butya gye tulisewo akulaba leero gwe mulundi ogusoose etaaze abadde nga awulira buwulize etaaza tesita okumanya erinnya lyo ne twongeze ku ddobooza n'aleekaana ono kaakati ono batumukole tutya amanya agange nze Nanyonjo Aisha abanyonyi babeera banyonyi baba bazukulu baani baba bava mu kika omukulu w'ekika yabamuzi mwerabira oluusi mbyerabira ngenda nembyerabira okay jjajja oba onosooka omukwasa ono tunyonyole bulungi nnyo okay jjajja Nanyonjo Aisha Nakafu ono omufuna otya omukwatagana mutya naye Nakafu okumufuna namusanga wano wennyini kubanga nennyina nali mumanyi maama we nga tannafa tubeera wano tuusa omukadde we yalwala era n'afa yafa Nakafu n'asigala wano naffe tumulina wano omukyalo oyo gwe yabeeranga naye wano n'abeera naye era baali bamukwano neki ne maama we bwe batyo mpola kati we yafa Nakafu n'asigala ku mulirwano yali abeera yekka ne maama we yali abeera yekka maama we ne baganda be bali basoose okugamba kati baganda be kitaabwe bwe yajja n'abatwala Nakafu n'asigala wano tebwasigala n'asigala n'oyo omukyala omukyala naye yali muzito yatuuka n'ava kuno n'agenda gy'agenda n'atuuka n'agenda gy'agenda muweddeeri kwagenda gy'agenda oba sookoddeko kebbali oba ofuna mukati akuzeninga jjajja watunyonyola naye tuba twagala okomewo mangu Nakafu maama we atuuka afa Nakafu asigala wano yekka omukyala amukwatako omukyala we yamukwatako yali lubuto olubuto luli awo lumutawaanya noono lumutawaanya bwe batyo bonna mu mbeera eyo ekyavaamu omukyala n'amuleka awo mukyangaala mukyala kyoyo yali neiba maama we amaze okufa maama wa Nakafu ng'afudde Nakafu n'asigala ku muliraano
n'abeera ne bannankabirwa. Era ng'oyo omukyala nga yazaala Nankabirwa. Bwe batyo ne babeera awo naffe nakati bwe yamuleka ate nze kwe kukwatagana naye. Tusigala nga tuli naye bwe tutyo n'okutuusa mu mbeera eno gye tuliko. Sebbanga lino napukyanga maama waafe ali mu bantu mikwano. Mikwano talina gwalina okuggyako eraffe. Kati ate nze nemba nga okuzaala okwange nange kwali kutono. Nange bwe yajja nange ne mwaniriza. N'afuuka mwana. N'okutuusa kati. Kwe kusalawo ga nti bwe mba ngenze ebweru nga Mukama annyambye njagala nzimba akayumba jjajja. Ne mugamba ekyo kituufu. Bw'obanga obadde oli bweru tobaako na mikwano gikubuzaabuza. Bannaye kati ninyo jjajja. Bannaye jjajja gwe tuli nayo ono abadde mukwano gwa Nakafu okuva maama Nakafu yafa. Ffe twagira wonna nga Nakafu alina olubuto so jjajja n'abaddewo mu mbeera yonna. Nga mmanyi ebibi abantu abakulu omwana azadde kunokoleza kulino ddagala akozesa kulirwa kuba tetutumuwanga ku interview kwogerako naye paka lwe tugambya akatogereko ko ne jjajja ono sinsi nti jjajja agamba agenda osigaza omwana wa Nakafu agenze bweru kukola ki okuba ekiriyo. Jjajja Nakafu ajja atya okuwa ekirowoozo ky'okuba nti agala agenda bweru kukola? Nakafu ekirowoozo kijja nga omaze na kujja. Bwe wajja Nakafu n'agamba nze kaŋŋende nkole ki? Nkole senga mba afunye omukisa oguntwala bantwale neekolerere ko nze kituufu genda okole. Naye oba okoze era nange ne mubuuza nga bw'omubuuza ne mugamba nti kati bw'oba ogenza okukola osobola kukola ki? Ng'oli eri ng'ofunye akasenteko. Ng'ofunye akasenteko. N'asooka asiira ne mugamba nti kakati okusiikira tekiba makulu wabula ekituufu kiri nti senga oba ogenza ebweru yiya mangu nnyo ogule poloti ne bw'ozimbamu akayumba akatono bwe kati kaba kakugasa. Obuzibu nti Nakafu bwe bayina engeri gye bali ti maama yamuleka wano bana tayagala va bbanda atakkiriza oba agaane kuba n'ebbanda kizibu nnyo okugenda ssente zagenda kola nagulawo poloti tagenda gigula wano. Then kati kijja bakikole bbali kubeeza wano zabe ekisooka ekyokubiri tetumanyi nti abantu abali ndala balina obwannannyini bwa wano. Tewali era tayimu ojja tuuka basende nga abaleerwe tegeeza akolera ensobi nageza agula akapoloti wano abeera ajja kuddamu ataaka aba amaziga ekituufu. Akwa pulaani omuwa pulaani tatisi omuntu agenda ettaka ekyobugagga ofuna kapoloti n'oteekawo akasiisira. Newebanga bikulemye osobola okudda n'okola ki? Neweebaka nga tewali akubanja tewali akola ki naye ng'oli mu kayumbako muva n'ogenda n'onoonya 10 n'osobola okuyiiya ekyokulya. Nakkiriza n'agamba nti yeekale kati ye puroguramu era gy'aliko nga tugamba nti bamuzira kisa abali eyo abamulaba nange abandaba basobole okumutaasa. Omutaasa asobole okugenda yeekolerere abe bulungi naye. So bana tugeza kuwayamuko ne jjajja wano kati ffenna jjajja waffe jjajja wa Shivani jjajja wa Nakafu jjajja wa Sonko mbeera efaanaganako ng'eyo. Jjajja ono wa mutima mulungi banga nze mulabidde era ababeeredde okumala ebbanga ate nga muzzaŋŋaana yeeyama n'agamba nti Nakafu ono anaaba agenda okukola ajja sigalawo asigale n'omwana we mumulabirireko because buli omu gy'ogenda in fact aba muliwo n'abaana abamu be bayita bakadama bagende bulukuba ebyeyo naye nga n'abaana babaleka mu banneiba okitegeera naye nga n'abafamire yo gye bali kati Nakafu efamire ye entono kuba mama we yafa ate taata we yamuzaala omwoyo taata tamanyi watuufu waali so weebityo kati jjajja n'agamba butemenya mwana mutwalawo nti oba mukikooba waba tamanyi namumanya leka nze wano nja kukola ki nja sigaza omwana oyo mbeere naye mukulabirire abeerewo paka tero olikomawo okulaba kinaba kikola kinaba kigenda mu maaso. So plan eri because tusokooye ebya Nakafu okuba nti leero talina sukaali batuweyo sukaali ennyumba batubanja batuweyo kino ebizibu bingi nange mwenyini neyo bizibu nawe wandaba olina ebizibu n'omulala so katukole ekyenkomeredde tufune passport ndaga muntu passport alinya agenda akole naye abeeko kyagatta kwa sanga naye anaatuuka eyo n'abako baanayambako nga nammwe abali kuno ku media emuyamba ku baki ku bantu abalala. Jjajja gwe okola mirimu ki wano nawe wangali wano bbanda gwe wano ojjawo ebiseera ki kasuke nkubuuza ekyo? Ndi wano era wano wennyini ebbanda naye ng'okukola nkolera awo wennyini twakuba nti nange era akasente ke sirina ngero okola anti wogamba okukola balite like abalaba tebalaba mirimu ki gwe gyokoyezako sigira omuntu ekifaananyi? Manda tunda wano manda mmere bwentyo. Kasooli nakolako yamuka eri kasooli wa season
Newe bangezze ofuna akatimbako bw'abanga azze nsobola okukola era kati gwe tulimu naye ng'ebiseera ebisinga nze ndi w'amatooke n'amanda bintu byajja ne bagulagulayo wano eno ebyempolampola okay bane jajja alinawo wano eno omudaala gwe wampolampola nga womanyi so naye wabeera n'abeera ng'ate abazzukulu naffe atukuumirawo bwetutyo mpolampola so idea nakafundoza jajja nnungi yogenda okukola naye nnungi terina buzibu omusapootinga muyo just mutera mu ssaala agende bulungi era amala akomewo bulungi ekituufu nnyo so okwongera okubuuza bebi gwe mugenda beera naye omukuume Shivani era nze nja kubeera naye nja kubeera naye agende akole adde asanga omwana we tejjo kijjawo ekyo omuntu gwoba tomanyi ogambeyo omulabidde omuyambyeko atokirize n'omukuumira omwana ekyo kiva eri Katonda kubanga yakikuwa okay omutima ogw'okuyamba kiva eri Katonda kyo kituufu waliyo bangi abalina n'amayumba amanene bakya naye ng'ate ayinza obutasobola kuyamba ku muntu okay Nakafu jajja mwakkanya nayo jamulekera bebi omanyi tukola program zino kwebako abantu abala tuyinza oba tuli wano ne babawo ekibaluuka ekira so twaga nnyo tukole emitundo nga biri mu kamera ebitambula bulungi jajja ojamulekera bebi iye omwesiga ntajja mukuma bulungi okusinga abantu abalala bonna iye mwesiga jajja wange okay jajja nakuyisiza ati ebbanga wanaffe tutukani tuba nga tetuliiwo kimukitambuza mutya jajja mpisiza ng'omwana omuzzukulu banaye yankola ekyejo jajja wange jajja wange era njagala wentandikira okukola ye gwe njagala osooka okugulira shaliya ku ssente zonna zinsooka ofuna nina omugulira shaliya jajja musiraamu kale bannaye tugeza kulaba nga tukwasaganya embeera wano mpolampola naye obwavu bungi bannaye abantu babuze obwavu bungi Katonda atusaasire bannaye kubanga owuliriza ko bali ebweru w'eggwanga kyekyo abantu abalala abamu abatuyambako bakwano baffe balwadde tetukyabawuliza naye nga twongere bannaye batumira mwenna abantu baffe abali America abantu baffe abali Sweden abatulabire Dubai Oman Kenya Tanzania wano mu Uganda ne wonna ensi zonna abali e UK naye temutukyawa munkooneko bannange munywanyi wange mujje mumbuuzeeko obubuuza mmanye bwe muli mutya naye tubanga bampeerezanga ku kamessage muzeeyi Kasujja emibana naye ndudde muwulizaako n'abantu abalala mwenna abali eyo so mujje munkooneko mumbuuzeeko nange mbabuuzeeko tumanye nti muli mutya omuntu oyinza osiriikirira tulowooze osirikidde busiriikirizi naye nga wafuna obuzibu okitegeera ne tutamanya saatisi otukoonako n'ogamba mpita mu mbeera bweti kitegedde naye nga twongera obajjukiza aba Suplex Gym bwesangibwa obwegerere kavula bw'obeera ng'oyambuka Suplex Gym eno tulina boot camp buli lunaku olw'omukaaga ku makya okuva ssaawa 12 abantu abali rawundi bweyogerere Ntinda Kisaasi mbuya osobola okubeera ng'ojja ne tukukola dduyiro obudde obw'okumakya akasente kali katini nnyo kyali ku promotion mutwalo gumu gwokka bwe guti ng'ojja ng'osala omubiri ng'osala olubuto ng'obeera fit nyongera okujukiza bannaffe aba Betty's Touch and Beauty Studio aba pioneer sponsors baffe abaagala okunyirira mwekwate Betty's Touch and Beauty Studio basangibwa e Bulobaawo akoma mu ggwanga lyaffe erya Uganda tambula naffe tukola airport pickups bw'onaaba ng'otambudde naffe tubaako ka percentage getuggyako ne katuyamba kati okubeera nga tudduukirira omuntu wa bulijjo embeera nebeera ng'esobola okuba ng'etambula bulungi nnyo balabala saana kitegedde bulungi nnyo so obubuukinga naffe gwentuuka ku kisaawe Entebbe tubaawo nga weetuli nga tukulinze tukupiikinga tukuvuga paka ewaka okitegedde bulungi nnyo so bookinga naffe otambula oli safe otambula n'omuntu gw'obeera omanyi byesigika bya ddala birungi tojja kubeera ng'ate nga wejjusa ate atambula kati ng'oyina munagenda otambula forwarding leka video kano mugambe Sonka atambuza abantu n'abagudu talenti tujja kumutambuza tumutuuse waka tujja ku percentage akatuyamba ogula amafuta tugenda mbyale ntuuka ku bantu baffe nitunyumyamu kona tubakola programs zinga zino ayina kyateesa oba kyewabula comment section weeri ne namba yaffe y'essimu gy'olaba eri 0706 794729 nkuddiramu eri 0706794729 eri mannya gange Sonko Muhammad obeera onkoonako netunyumyamu uko ntulaba nga tusobola okubeera nga tutambuza ensonga eno mulange naffe abalina bizinesi ez'enjawulo tubeera ate nga tusobola okuba nga tutambuza akazannyo bulungi nnyo embeera esobola okubeera ng'ekolaki ng'etambula so tulina Nakafu Lidia waneeno bebi waffe agenda akula twebaza Katonda talwadde nnyo okulwala tekubulamu naye tolwadde nnyo so tulina ejjajja Nakafu abatali jjajja abaawo
abantu batebadde batisa jjajja nga bagamba lwaki Nakafu togira nga omukuumira ku mwana anoonye ku buli mulimu agende abeere ng'akola jjajja okiraba oti ekyo sandiganye naye obuzibu bwasoose okwogera obwo naye bwe bumutiisa kubanga sijja kumugamba nti genda okole nga agambye ati atuddiremu waliwo eyakajoyininga kati agambye nti yalina olubuto n'agenda ayiye ekyokukola nga kuweereza mmere naye bwe yagenda okuweereza emmere n'akolayo ennaku 2 ennaku 2 ezo tebaazimusasula ate yagenda okuddayo ndowooza n'asanga nga tebateeseewo ki mulala ye ne bamugoba ate nga tebamusasudde nakumusasula kati ekyo ndowooza ne kimumalamu amaanyi okay so tulwanye ennyuma nga sobola okufuluma ebweru agenda akole okay so bannaye embeera bwetyo bweri bwetambula abasaplex bakugambye ku lw'omukaaga olujja bwe tuba nga tusobodde tukupiikinge tukutwale okole kuduyira akaddukaduka emisinde okayinayo siina kye nnina akato tekaliyo siina nnina ezo olina zino zendaba wano ezo bane Nakafu zaayinawo tetumanyi oba zinasobola naye nga kagato kabanga kammeka naye bugatuma buli naye buno obwa layisi 1,400 5 koso buli bukapeesa oba tebukyaliyo bulinga mu mmeka bumu kitundu ogule ne wali kalegingi akokuddukiramu kabufunanga ebipale ebyo bino birina ogenda mu kipale kyonna kino kino tekikola bulungi ddoyo tulira bulungi dduyiro naye nga golwedde okumukola wabyagala mbyagala ogenda okukola omubiri ngenda kukola omubiri sure ate akaviiri ku luddo kasiba luddo kasiba just oba nkufunira ebbiri osaleko kasale pozi ngozimpanziryemu ekyemisana ate okumwa ekyenyi wano biki sinafuna sente genda kumwa kyenyi bakimwera mmeka ezo zoyogedde zenyini 12 si 10 tebasobola kunsalirako era ne mukadagala sale zize bamusabye 13 omusabye 13 za mukaddo zisala kade gwe byokusiba enviri wabivaako nze nabivaako dda lwaki ate kati njagala zaki bano basibe nange nsibe boka basibe nze kambeerewo okay nano nina mukwano gwange Joshua kuba yagana okubaja yalebedde kwayo ka offer ntugera nakumwa ekyenyi naye byonna nga obyogera olwo madamu Jennifer tokoze programu eyawedde yabadde nakuweerezaayo akasente nze kati mbadde nsaba omanyi kati wootakekereza yabba owooma buwoomi kozesa akasente ako osaleko enviiri ekyenyi kibeere nga kinyirirako olika akagatto kadduyiro because akagatto kadduyiro ate kajja kukola ne mubiri ayinza okwagala ogenda kewala ate nga tokola ki naye noonya obwa layisi kuleeruuko mwebuli kugenda ku lwokuna akatale baakajjawo ate lisibulinga bwa mutwalo onoona akabaddeko mu katale noonya kale noonya obagaininge bakuuze ebya layisi n'enviiri ezisala za 12,000 oguleyo kaleegi ngoba bwa 5 2,500 oba n'aka waggulu nyigiriza at least budget ereme sukka mitwalo 3 because era ogenda bisigaza bijja babikolera tuyinza no batuli ano friend omulala yakugamba jangu owugemu ne baby wo mwena mujje wano okole ki muge ate nyinza okudduka ate lwaki kusooka nayo wadde mbasi okwagala nnyo wali owuzeeko nali mpuzeeko naye kati mbiraako mu nnyanja mu swimming pool nasookera mu kidiba wali owuzeeko nesookera mu kidiba osookera mu kidiba okuwuga awo ne tugenda ng'amazzi nga gasaze nga tugenda eri nofuna experience mu kuwugira mu kidiba n'amazzi nga gazze nga tugenda eri wansi ffenna ne tuwuga nga mubaze enkuba etonye nga gakuŋŋanya eri wansi ne tuwuga mangi ne tuwuga awo ne ku Christmas eyaggwa ne muddayo mu kidiba 2019 ne tugendako awo waliwo bayitawo ku taafu eri luddawo eri awo Kamuli taafu wali swimming pool eyo waggulu nagiwulirako waggulu ena ne vairo tanagingamba waliwo eri waggulu awo eri awo ya nusu 7 okuwuga ne tugendayo twanyumirwa nogenda ngufune ate wanoyingirako mu swimming pool ate mu nnyanja ate owugirangayo ndeka ogitya sigitya naye sigendangayo oba tubaze enkuba ngezeemu tonya tugende wali tubaze wali nga gakuŋŋanye mu kidiba tulumbe awo wanyuma mu kidiba kyawo wansi kati amazzi tegaliwo tugendewo kati tewali tegaliwo waliwo jegali mwala
ate ogw'omwala ogatya gotusobola gawugira ago machafu nnyo omwala guyinza oba nagwo gutya guyinza okutwala bo tegusobola kuntwala gutwala gujjudde okuba gujjudde gutwala oba gujjudde osobola okutwala naye oba tegujjudde guyinza twala shibani oyo atuuseyo kati okuwuga akyabulamu oyo naye bwe tubaza nga enkuba etonnye tujje tugende waliwo tuwugiremuko ebyaddala kati tukola bwoti enkuba bw'etonnya nkoonako ŋŋambe kati kipiipi eno gyanu tugende tuwuge nange nzijamu ne kaswimming costume nga tegaddugala nnyo amazzi gaba gaddugala waliwo omwasimawo ekyagazi oba gye simubeerawo omwala gemuwugiramu ge gagenda agaba ekyambogo just amazzi geetaayanga muje gagenda gye mugenda temumutyakazambira omuwugiramu era mungi abeeramu naye olina osiba omutima n'owuga so abantu baffe abatulaba era abatugoberera tuli wano Nakafu Lydia so tugenda mu maaso n'okuba nga tuyiya ki ekigenda mu maaso enjo mwe tuli okay nenze wano oba ondaba enjo balancing eryato obeera creative bana nina kamera person wange ono bamuyita Enjo Marina so gwe tulina ebeera balancing eryato all in all so tugeza kulanga tukwasaganya embeera ne tubasuubiza okuwuga Nakafu abagambye anytime now ajja kubanga tukola ki ajja kubanga nga tufuna time tugendeyo ko tuuge kanyambuka wanene waggulu nakasana kalinga akanyizozi anytime tujja banga tufuna obule tugendeyo kawo ndoza akole kyabawugiremu ko nga bwakuze kinga bwagambye kale ayina kyagalo tugambayo kekirala for today tuba twagala kutuusaako mawulire ndaba Suplex Gym bakugambye tugendeyo bayina obugaali bwe basotterako ne bagenda tutandike na Saturday tugende osooka oddukemu awo mala okubalansinga then omaliza bulungi nnyo okubalansinga omubiri awo ng'oddusedduseemu awo kubuukabuukamu awo biki kubamu awo bikonde kati ennaku ezinaddako wale tugende mu jimu tulabe oba osobola okuvuga akagaali nga bwe weetegekera okugenda okukuba ekyeyo bokyo ekibaatuwadde njagenda okay kale aba Suplex Gym ku Saturday tuli ffenna ne Nakafu Lydia tugenda kubanga tujja naye awo tubenga tugenda maaso n'okubanga tukola dduyiro ate jjajja gwe wasembayo ddi okola dduyiro jjajja muddu sawano ono ye trainer wo amaanyi tegakyalimu naye batugamwina okolamu ne gadda ekyo kituufu kyogamba naye ng'amaanyi go tegakyalimu naye bw'oba oddukaddukamu osobola awo katonotono mpolampola naye nga tegakyalinga gadda naye nga edda nga tukyali bato nga mmwe bwe muti naffe twawuganga nga twalinga eyo bugerere eyo mu Kiyira eyo nga gye tugenda netuwuga naye kakati essaawa zino sisobola kukulimba nti nsobola okuwuga naye nga edda twawuganga okay kale so bana tujja kuba nga tukomawo tulina wana akasenteko Madam Jennifer yakuweerezaayo wana emitwalo gy'ensimbi 10 tugamba katujje tujukooke kati so ebinaddako gwanaayiiya mpola mpola ebinaddako gwanaakola ki gwanaayiiya mwana omufunireyo kaawo ku kyokunywa mata then nebiri bikole kuba ffe tunajja nga toyina bali baba nga bakwaddeyo ka offer in fact bannaba nakakuwa nenze ngeza kulaba nga nze akafiki singawo nkanyiga kyemanyi mugagga wange tajja kugana tugende okole ku dduyiro awo mu jimu ogende okulumba ku kyeyo soko balemu ziri meka mutwalo 3 5 mukaaga 7 8 9 10 so bwotyo bwe tulabise nfunayo obwo buvaazi oyene ebyoyiya ate nga batulinda tunalaba tulaba ekijja kusokoddemu obale tulabe ziri mmeka bali aboti wano waggulu wano katulabika bulungi 3 5 mukaaga 7 8 ejo gye 10 ezo sente zizo Madam Jennifer yakoze eki yazituwadde tuzikuleetere bwe yiyanga omuntu olabe tukimanyi zinzo obbe nnyingi because obadde toyina n'ate zinzo obbe nti newatandika ozitematema Uganda nga bwekola ki Uganda nga bwefaanana naye nze kati nze nzaasaba
olaba luli mwasobola okugaba ku mmere nzija jasooka y'omwokyeyo omutwala awo mu kamera saagala nga tuvuddewo biki ndaba Jennifer naye agulabe omutwalo jajja kati ogwo omutwalo gwa kamera ebirala kati mwe abamanyi biko kyemanyi mubeera mwena nakwako ku magezi n'ebirala tokitwala nti nno omuwadde watali kamera so omudde mu bitambuza nga ye mubadde ne kukubadde kusabikanga yusooka omwokyeyawo omutwalo oba jajja eno bannaye abeereddewo nnyo nnyo Nakafu ono tweyanziza bannaffe tweyanzeege okay mujje muzeewo naye atuweereza naye wajja zeewo bamuyita madamu Jennifer ayina gy'asinziira munnange wajjeza zeewo mukama akuddizeewo okay neyanziza nnyo madamu Jennifer neyanziza neyanzeege neyanziza so amulaga Ssanyu naye era nga ndi musanyufu naye neyanziza mukama akuddizeewo akuume ne gy'oli kyemusabira kyokka bane abantu kiva ku mutima Katonda ye amanyi ensonga lwaki owaddeyo ekirala Katonda amanyi obuzibu gwe bw'oyitamu kkiriza obagaana Katonda ajja kukumalira obwo obuzibu bwona bw'oyina ng'oyambye ku muntu oba kitegedde because omutima aba asiimye era Katonda ofuna empeera eweso tuyambe nnyo olwa Katonda tuleme yamba nnyo olw'abantu nawankubadde kuba tulina abantu bangi abayamba ku bantu nga tebaagala badde n'okumanya okitegeera naye bamu tubafoosinga okumanyisa abantu nti oyambye omuntu olw'ensonga twagala n'abalala bafune okusikirizibwa okwo bayambe nabo ku bantu n'okulaga omuntu embeera gy'abaddemu nti egende ekyukamuko somehow so bwe bityo nyinza obutasuka wano nnaku olwaleero nkoze ne Andenjo Marina wano ku kamera nenyongera bajjukiza aba Suplex Gym abasangibwe bweyogerera ekirinnyawo ng'oyambuka e Bukasa opposite Infano waliwo kalina esookawo gym eyo weeri naye buli lwa Saturday tuna boot camp mujja mutujoyininge nkonaako Kasimu ngambe Sonko Saturday mubeerawa mujja mukole omubiri abakyala abaagala okufuna nyanshi abasajja abaagala okusala embuto okubalansinga okuba ebikonde bodybuilding aerobics ebintu bifaanaganako ng'ebuli kintu kyomanyi kyebeera mu gym ene kiyina obugali bwe bavuga ebyuma bibaddukirako buli kimu ekibeera mu gym kino weekiri waliwo promotion wegenda maaso ya boot camp buli kumakya okukola duyiro bano waliwo music oyo gwe bateekako nembeera nga muzina so binyuma ate nga bwofunamu nga gwe omuntu jangu mu Suplex Gym bweyogerera ekirinnya nkonaku essimu ngutwale nkutuusewo kitu kitambule balabala sana nyongera okujjukiza aba Betty's Touch and Beauty Studio abasange wawo ebuloba bintu bya makeup ono omwala kafulu era gwakoma ggwanga lyaffe erya Uganda nyongera okujjukiza nti tukola airport pickups booking naffe bulotambula naffe obanga asaddaase obanga akoze mu charity because tufisa amafuta agatuyambako okuvuga ntuuka ku bantu baffe abataaga obuyambi bwe tufunye kiwira tumanyi n'okuba okyayo naffe omutwalo oba 2 oba 5 naye amaanyi tuba tugajja mu ggwe kkiriza obagaana so enamba z'olabaawo enamba ezo nzaabeera nazo anytime mbeera ng'ontuuka kutubeere nga tuwogera tube nga tukoma mu ggwanga lyaffe erya Uganda so mbatumiddeko mwena abasinzire okubeera gye musinzire okubeera nga mutulaba mwongere obeera nga mutugoberera that is Good Talent Management YouTube channel yaffe ku TikTok kwetuli nkozesa Good Talent GUD Space n'ekigambo talent ku Facebook kwetuli ne TikTok waliwo yange limanyaga Sonko Muhammad SONKO nerinnya Muhammad MUHAMMAD ojja kuba ng'onfuna butereevu tube nga tuconnectinga tube nga tugenda mu maaso abantu baffe abali ebunaayira ozimba waleko omwana we Uganda n'ebirala byonna bw'oba yagadde okukyekingirako osobola okunkoonako ne tuteesa n'ofuna amafuta ne ŋŋendawo ne nkubira video call ne nkulaga what is on the ground so si kugamba nti bazimba kalina naye nga bakuba ya neiba ebifaananyi nti omwana ali bulungi naye ng'omwana yamenyeka n'okugulu bamutuntuza tulina obukugu obutuuka ewantu awo ne tukola research tumanyi omwana waali ali bulungi ne tukuddiza amawulire abaana bakadaama bangi bafudde bangi bakonzibye naye nga ate ateekamu ne ssente zaweereza okuwa omuntu naye nga abaana tebasoma naye nga bakulimba nti asoma kinnuma nga nze omuntu nze Sonko Muhammad mubeere bulungi naye buli lwa mukaaga wabaawo boot camp so abantu abali around Bweyogerere Kireka kumpi ne Namboole abantu abasula e Bukasa Namanve Kirinnya Kireku awo nawo n'okwetooloola awo buli lwa mukaaga wabaawo boot camp ojja obaka akasente katintini nkosasula ekyalina ku promotion right now nojja n'okola omubiri okuva ku makya ssaawa 12 buli lwa mukaaga bujja n'ojoyininga wani nojja kubanga olaba ekinaaba kitambula nga kigenda mu maaso osala omubiri webeere fiiti webeere ng'oli wa mulembe nnyo nyini ddala
Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune. Ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri. Tukubire ku ssimu noti 7 noti 67 94 729 oba noti 78 29 52 155.